kiryoke ne muyitawo newe muyitawo kiryoke newe muyitawo bana ngenda kukola byenkola muyiteewo tewali buzibu basajja mmwe mwasiri wala busiri bwazi ndi mukukola tolaba kale ebintu emu bye tugunjizaawo olw'omulembe bigenda kufundikira nga bitusuula mu ntata bigenda tuweebuula bigenda tugisaako ekitiibwa so nga ffe ng'abazadde twalina ekitiibwa kyaffe olw'okwesobola n'olw'obutayalaga nti tuli bayala kakati naye ddala ssenga oba taata kiki ekikuzirisa kiki ekikutuusa ku ssa ery'okuzira ebbaluwa y'omulenzi awandiise talabanga ku muwalawo tabangako naye tamuzaalangamu oba kale ne wabanga abadde amuzaddemu naye ng'abadde omumumanyi abadde nga bawa ebintu ne mubirya obadde nga mukimanyi nti omuwala ali gindi awandiise ebbaluwa ayagala kujja kukyala n'ogizira nti tataddemu ssente ensi nga bw'eri okuweereza omuntu ebbaluwa nga teriimu ssente gwafuuka musango naye ensi nga bwe yandibadde olema otya okutegekera n'abantu abana gwe ng'oyagala ne ssente zinaabategekera ekijjulo babeere nga bebazikuwa n'olugoye lw'onaayambala ku mukolo babeere nga bebalukugulidde oba bakuweereza ssente ez'okulunoonya nga tosobola nakukuŋŋaanya abantu ba famire abatonotono ab'ensonga bajje mutuule mu nsonga abatalaba mukisa gujja ti omuwala wamwe agenda bannange tukuŋŋaane tuwulize ensonga ezireese bannaffe tubakubemu ttooki si byanfuna si byakulya naye ensonga yetukuŋŋaanyisizza nja kusanga okusoomoozebwa era ddala nkimanyi kugenda kubaawo abantu nga bagamba nti ekyaliwo kyali kyannono era ebbaluwa eyo egendamu akasenda baguzi naye mu nsi ey'obugunjufu nze ngamba bwe nti kyamagezi okwawula ebbaluwa n'ebbaasa erimu obuyambi ebbaluwa giwandiike yeetuuke mu bitiibwa byayo lwaki bannange tewali kyoyinza kupimirako ssente za ntegeka tolina kyoyinza kumatirizaako taata ti zino ssente zezijjamu muwalawo ndisobodde kuwa 5 oba 20 oba 3 oba 5 naye ate ebbaluwa bwegenda n'ekitiibwa kyayo kubanga obubaka obugirimu y'ensonga kati nebbaasa nejja oluvannyuma n'omuwala nze ndaba kyekyamagezi omanyi ennono ezimu zeetagisaamu n'amagezi zeetagisaamu amagezi ng'ennono ezimu ffe tuzigunjizaawo ne twewolereza nga tugamba nti ne bajjajjaffe baalinga bakikola ekyo tekiriiyo omuntu wasituka nga n'ogenda n'osisinkana munno n'omutegeeza ku nsonga n'agiwuliriza n'akutegeeza nti bannange wane waffe bino bye bikulu ne muteekateeka okugenda okukyalira ssenga ne mujja n'ebirabo ebyo byogeddwako nga temuguliridde bugenyi so mpumbawo mbagamba bwe nti kiraga obukopi kiraga obutakwagala gwe omulenzi omuntu n'akuzirira ebbaasa nti olw'okuba teriimu nsimbi kwegamba ez'ekituga ensimbi ez'ekituga ensimbi zikasenda baguzi obwo bukopi obwo bwavu nze kyendowooza kye kino twandibadde tukkiriza ebbaluwa eyo mu kusooka ne tuzza omuwala mu kyama tumugamba omanyi nti ye okusinziira ku mulenzi nga bw'agamba agamba abantu 10 nze sijja sobola bategekera wandibadde oyogerako naye n'abaako engeri gy'atukwatirako omuwala n'atwala emboozi eyo nga yiye si ya ssenga si ya taata kati omulenzi n'owalirizibwa naawe kwekuba mu mutima ogambe nti sirina kye nnina abantu kambasaleko basobola kukyaza abantu 10 naye nze kanzije n'abantu 2 tusigale mu kyama oba si kikanyambeko mu nteekateeka mperezeyo ebbaasa bweti ezitowa bweti okusinziira ku kitiibwa kyendabamu amaka okusinziira ku kitiibwa kyendabamu mukyala wange n'omukwano gwe mulinako mulekeraawo okuzirira abalenzi baba bawandiikidde ebbaluwa ez'okusaba obukyaze ebbaluwa mbu temuliimu ssente si kya bugunjufu si kya buvunaanyizibwa naye ate era nammwe abawandiika ebbaluwa ezigenda ku buko kyamagezi okugiwereekerezaako ekitono oba kale ekinene oba kale ensawo ejja okuyambako mu ntegeka kubanga ennaku zino bwe musimbula okugenda ku buko mugenda bangi ne kitutaataaganya ffe ababategekera okubaaniriza ne kitutaataaganya ffe ababategekera okubateekerateekera ekintu ekijja mu muwendo gwammwe muli ba klasi ya waggulu ebintu bya leero bya bbeeyi mwandyagadde enzije nga nnyumye mwandyagadde enfaanane bulungi ku mukolo kitegeerekeka ensinga bw'eri kyamagezi okutukwatirako naye ate si kyamagezi okukakaabako
nti batuwe ensimbi olw'okubategekera okukyala. Si kyamagezi ffe okukakaabako ate mbwe ebbaluwa esaba okukyala ebeeremu ensimbi. Naye kyabugunjufu ffe ng'abako okukiraba nti kya mugaso, omuwala tomumanyi tobangako naye, tuteekewo akasenda baguzi senga asikirizibwe naye kusituka okugenda mu banne okwogera nabo basobole okujja ku mukolo guno ogw'okutandika ekiggwalugi ky'omukolo omunene ogw'okweyanjula amaaso g'abakulu nga tuzze okukyala omulundi omunene, omulundi omulala. Byebyo nno. Kubanga nange neebuuza naye ddala mu butuufu taata ajyamu ssente mmeka? Kyekireetedde n'abako okutandika okutuyisaamu amaaso anti akuweereza mobile money wa mitwalo 2 ekifaanana ng'omuwala ze ssente z'ajyamu. Naye nga tekyandibadde bwe kiti nti gwe taata mu kitiibwa kyo ebyo byonna bigaane. Byonna bigaane. Osigaze kiti taata wandisigaze ekitiibwa kyo ne batakupimira ku bbaasa oba ku busente nti bwe bukujyamu. Wandisigaze ekitiibwa kyo gwe nga ssenga totalaga mu lulu nakugamba nti ebbaluwa ogizira nti ejjenga ejjula etya. Ebbaluwa ejjula etya? Ebbaluwa ejjula nsonga. Ensonga ono emuwaliriza okuwandiika obumalirivu obwo tubuwe ekitiibwa, tubusseemu ekitiibwa. Omulenzi azze nga bwali. Omusajja eri Wamala Elishama yayimba bw'ati n'agamba nti kkiriza omulenzi wange kubanga bwali. Oliyo abagagga babisobola naye ate olwo naffe abatabisobola nga ffe tuli bamufuna mpola. Ozze weekutte olw'omukwano munzikirize nga bwe ndi. Muzikirize munkyaze nsobole ate okutandikirawo okuzimba ekintu kye ndaba nga kinene ekirimu obufumbo obunaabasanyusa. Era ekyamazima kiri nti bwe nnaba nze mu kukyala nja kuleeta bingi kubanga awo munaba mumpadde ekitiibwa okukkiriza obugenyi bwange. Ne wa taata ndeeta bingi kubanga omutwalo n'ebirala ebinaaba binsaliddwa nja kubipakasa mbikole. Tebikoma awo, tutandika butandisi maka. Neyanze nnyo neyanzeege.